omuntu asobola okujjayo eddogo ne solution abagirina nga tozijja kuteeta kirala. Naye kaakati mmwe gye mulaga tebababeererako bammwe babaagalamu ssente mu kifo ky'okubavumula. Oba okitegeera? Naye kyembuza nawe ebintu ebyo osobola okutukwako bakivulina kumala kukuŋŋaanya famire. Ate lwaki okuŋŋaanya famire bw'osiiba enjala ani asula? Sooka weefeeko oluvannyuma oli bayita. Naye ojja kusowerera eddogo omwaka ku mwaka ng'oli mu kusowerera ddogo naye nga koozi yaakyo yo togikolako oli ku ddogo ate eddogo litwala essente. Obuulira mwaka ku mwaka oba osowerera ddogo naye ng'eddogo kwe liva nti Lubaale y'empenduzo yeewendula eddogo lino yo ng'ate ye tomukolako bw'omala okugayo eddogo liweddeyo ng'oddamu otereera oba oli awo ng'oli akomyawo. Kitegeera bwe bw'obonaabona mu maka go obonaabona bw'omu teri yakuwa ate buli muntu yeefaako kati mpozi nga ffe abaakera ku makya kati netumukola bibiri naye abasinga buli omu yeefaako ku bibiri. Naye nti olumu Lubaale yennyini yakugamba genda okutegeeza banno owebale nnyo anti nga gwosoose kubeera bulungi teriiyo gwe ng'oli mwavu ogenda kujja ogambe bantu nti mumukole Lubaale bakkirize tekisoboka. Oyina kusooka kuyimirira kati nga buli gw'onoogamba agenda kukkiririza ng'alaba embeera nnungi nga nawaita talaba.